Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga obubaka bwatisse omukweza w'ekikolo wa Buganda Patrick Luwaga Mugumbule asabye abavubuka ddala abayizi b'amasomero okuba nga bakoma okweyisa ebiragalalagala bangi baviiriddeko okukola ebintu ebitagasa. Okulwanyisa ebiragalalagala obwakabaka bwa Buganda bwategese ekivulu ky'ennyimba galo kino amasomero galina okuwakanya nga gayimba ennyimba wamu n'ebitootome ebiraga obulabe obuli mu kukozesa ebiragalalagala. Mu bubaka bwe alaze ensonga lwaki amasomero galina okwenyigira nnyo okulaba nga galwanyisa ebiragalalagala ddala mu bayizi. Asaba abakulu b'amasomero okulaba nga bakwata ku bayizi obatwala mu bifo ebyo gyajjanjabira abantu abo abonaabona okukozesa ebiragalalagala. Kitambulidde ku mulamwa omulungi ennyo okugamba nti twetaase nawokeera okukozesa ebiragalalagala. Ffenna abali wano tewali akatumanyi nti okukozesa ebiragalalagala tweyongedde nnyo bavubuka era nga obuvunaanyizibwa bwaffe okutema empenda okulaba nti tubirwanyisa. Ndowooza nti ekikulu kino kibayambye nnyo okumanya obubi obuli mu kukozesa ebiragalalagala. Njagala nsaba abakulu ab'amasomero abali wano olwaleero okwala ensonga eno nga nkulu ddala. Bwe kiba nga kisoboka twala abayizi bakyalireko bannaabwe abali mu malwaliro oluvannyuma okukozesa ebiragalalagala babalabe. Kino kijja kuyamba okulaga abayizi okusala bw'ekituufu bikwata ku bulamu bwabwe. Eri abawanguzi bakulisa olw'ebitone ebitali bya bulijjo n'okukola n'amaanyi ebyoleddwa. Mugumbule asabye abakulu b'amasomero okuba nga batumbula ebitone by'abayizi naddala mu kuyita mu kuyimba ne katemba wamu n'okuzannya emizannyo egy'enjawulo. N'agamba abantu abangi nnyo ennaku zo babifunyemu ensimbi esobola okubapeezaawo. Kikulu nnyo abakulu abatwala amasomero gaffe okuwa abaana omwaganya okufuna ebitone eby'enjawulo. Kino kiyamba okukula obulungi, okumanya buwangwa n'ennono, okuwummuza obwongo ate n'okuzuula ebitone byammwe abaana abali wano. Mukimanyi bulungi nti omwana bw'atayiga bintu nga muto obanga ali mu ssomero kiyinza okubeera ekizibu ate okubiyiga ng'amaze kula. Engeri gyemwolesezzaamu ebitone eby'enjawulo naddala amaloboozi amaserengerevu ate byolekedde mu nnyimba tufunye obumativu nti ebiseera bya Buganda eby'omu maaso butangaavu era tubeebaza nnyo. Ssekiboobo Vincent Matovu bintu bizibu asabye obwakabaka bwa Buganda okulaba nga bateeka amaanyi ne mu masomo aga nassale n'agaba guno guba musingi gwa nkizo nnyo eri ebyenjigiriza by'omwana yenna. Ebyenjigiriza nsonga nkulu nnyo. Nze nange ndi munnabyanjigiriza
amazemu kakaseera naye ssebo Katikkiro kyetusaba ensonga y'ebyenjigiriza nga bweri ebimu ku miramwa emikulu mu Bwakabaka ate gwongereemu ddala amaanyi okulaba nti n'okutandikira eno wansi mu nasale n'otusaawo amasomero aga nasale agatendeka abaana agalambika obulungi abaana okutuuka mu primary secondary n'awalala ate n'okwongera ku masomero ag'Obwakabaka. Ku mukolo guno gwe gumu Obwakabaka busobodde okukwasa amasomero agaasingwa okwolesa ebitone mu kuzannya katemba n'okuyimba, era wano kyamaani wa boodi y'ebyenjigiriza y'Obwakabaka Deborah Zawedde alaze omulamwa empaka zino kwe zaatambulira. Mu nteekateeka eyo amasomero geetaba mu bintu ebyenjawulo bye twalonda n'obwegendereza. Mwalimu essaala y'Obuganda naddala ku ddaala erya Nakasooka etuyita primary, era essaala eyo ogibuliddeko wano. Mwalimu oluyimba lw'eggwanga mu Luganda ku mutendera ogwa Nakabirye etuyita secondary, era nalwo lwakolebwa bulungi. Mu byo ebyakolebwa mwalimu oluyimba oluyiiye era nga luli ku mulamwa, amazina amagunje nga gali ku mulamwa, omutemba guyite drama era nagwo nga guli ku mulamwa, amazina ag'embaga agayitibwa tintimula nago geetabwamu abayizi. Bulamu bulungi ebyo ebiragalagala nga babikoze ate tebajjayo byakiriza bye twagala. Era olabye ng'abaana bakula nti singa tubikozeeko tujjamu abaana ne tufuna dokita mumulabye wali n'ebirala byonna byonna kwegamba bitambulira wamu. Wano wensabira bannaffe abakulira amasomero n'amatendekero tubeere nga twekenneenya nnyo, nga twekenneenya tuleme kufiirwa abaana bano makati, kubanga ebintu biyita mu ngeri nyingi nnyo abaana ne batwononekako mu makati abo. Tebinakwera nga tuwoza olutabaalo olutaliiyo. Kati nsaba twekengere buli kantu konna akasobola okujjayo okubanga abaana beetengeredde, tebalina kusikirizibwa mu biragalalagala, tebalina kugayala mu kusoma kwabwe. Ebyo byonna byonna mbadde nsaba abakulira amasomero tubeere nga tubyettanira nnyo nga tulaba nti tujjamu abantu ba Ssaabasajja. Mu mpaka zino ku mutindo gwa primary Clevers Origin Junior School yaziwangula, ate ku gwa senior Kisubi Mapeera Senior Secondary School yaziwangula. Lyo Lubiri ya School essomero ly'Obwakabaka lyakutte kyakubiri. Era abakulu b'amasomero balaze lwaki beetaba mu mpaka zino era nga basanyufu nnyo olw'Obwakabaka okuzitegeka. Fenga Kisubi Mapeera tulaba okwenyumiriza buli mwaka gwa kusatu batwala engabe eno, buli mwaka guno ogwokusatu gitwalidde ddala emyaka esatu, era ndowooza tunaawummulamu n'abalala basobole okugitwala. N'olwekyo ejja okwebaza abakulu b'amasomero abateeka mu bintu bino
ebikutumbula talanta y'omwana abaana bangi nnyo nera mu biseera bya covid twalina abaana abasigalawo bebamu ku bano ebibala bya covid byeŋŋamba basigalawo nga tebalina kuddayo waabwe nga basobola okukola ebintu bino ebivumbula ebitone byabwe nyokulisa abaana ab'ekisubi mapeera naddala ng'egenda okuweza emyaka 25 nga 4 Oktoba ebimu ebibala byetubafunye katako byokuyigiriza abaana ku byamagezi nyokwebaka Ssaabasajja Kabaka atubeereddewo abyempuliziganya CBS BBS mwenna mwebalire ddala Ssaabasajja Kabaka awangaale yimba okwolesa ebitono kwa primary fenga aba Clevers Origin Schools tuli basanyufu nnyo twagala okwebaza Mukama Katonda yatusobozesa okutuuka ku kino kuba ne betubadde twolesa nabo baze kuvuganya naye abadde Katonda yatusobozeseza okutuuka ku kkula lino twebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'enteekateeka ennungi ne twebaza n'abateesiteesi abateeseteese tetuyinza kwerabira Ssekiboobo atukyazizza wano ku mbuga ye emukono saza ekiboobo atukyazizza wano twebaza nnyo Ssekiboobo atukyazizza mu ssaza lino ery'Ekyaggwe nebaza nnyo abaana bano ba champion muwage bannange